Abasiraamu be Wakiso Juma bagisalidde emponga ku ttaka ery'abaweebwa Musiraamu nnaabwe Yunus Kamya kwe bagenda okuzimba ekitebe ne woofiisi z'Obusiraamu e Wakiso. Okusala kwetabiddwako abaana b'amasomero, abakulembeze b'Abasiraamu n'abakungu okuva mu gavumenti ya wakati n'ey'Emmengo era nga basimye n'omuti ogw'ekijjukizo. Omugenyi omukulu abadde Hajji Abdul Nadduli ng'okusala kukulembeddwamu District Kadhi w'e Wakiso Sheikh Ismail Sebaggala asiimye Sohaba Kamya okwefiiriza n'awaayo ekifo kino. Bameka abalese obugagga n'olw'ensonga eyo tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala asasule buli yakoze ekirungi okubanga ekifo kino kituukibwako nga ffenna tukolera kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga mu ngeri y'emu nga bwemanyi Abasiraamu tusobola kubeera na office ya district ate nga tetulinawo muzikiti. N'ekyo byombi bijja kutambulira wamu mbeere n'omuzikiti gwa district ate ne office za district. Atakulira ekibiina kya Islamic Medical Association of Uganda Professor Majid Kajimu awandiisa akatabo akannyonnyola ensonga lwaki abantu bateekeddwa okweyambisa bannaddiini okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Enkola eno agiyise Religious Day kiyite Dean for HIV Prevention and Health Promotion ng'omukolo gubadde ku hoteri Africana olunaku lwa leero nga gwetabiddwako bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo. Agamba nti bannaddiini bwe baneenyigira mu kulwanyisa obulwadde buno kyakuyamba okubukendeeza. Twagala abantu baffe bakozese Katonda waabwe gwe balina beeyongere okugondera Katonda n'okumwesiga n'okukola by'ayagala. Omuvubuka bw'akola ekyo eddiini egambye naye obulwadde bwa siriimu kyansenze zikendeera. Ebyo nga biri biti Abasiraamu b'Ebukota abeegattira mu kibiina kya African Muslim Community nga bali wamu ne famire y'omugenzi Sheikh Abdallah Ssekimwanyi basabye gavumenti ebaddiza ettaka lyabwe eriyiwezaako yiika 10 erisangibwa ebbanda Nabisunsa. Mu kiseera kino ettaka eryogerwako liriko ab'ekitongole ky'ebibira kya NFA ng'akulira ekifo kino Gaston Niyozima asabye abantu bano bagende mu kkooti. Ebintu babitwale mu mateeka, kkooti kugamba gavumenti bakwatagane ne gavumenti, kkooti isalewo bintu biremwe kugenda minkayananu. Muhammad Ssekimwanyi muzzukulu w'omugenzi agamba nti ettaka lino jjajjaabwe yalifuna mu mwaka gwa 1932. Ettaka lino lyafuna jjajjange mu 1932 ne ligazeetingibwa bakomishona abaali mu landi zaawo ne limuweebwa ettaka nga limejalinga eka 40 naye nga lino ettaawo eno eritwalibwa liri eka 10.